timu Congo nabagambye muwage kano tugenda kakuba bakakubye bomu bakakubye bomu ezisose first attack Congo tubala 2 Congo tubala 5 Rwanda 0 bakakubye bomu nabagamba subscribe to my YouTube channel Shama Media subscribe there womala okusubscribe ngo osirike wallahi sigenda batera video yonna nga sinaweza ba subscribers 10 oye school fees ebanga letusomedde YouTube channel Shama Media bakubye Rwanda kansoke mbalageko first attack then nzije tweyongereyo nabagambye muntagingire buli agamba nti Kagame w'amaanyi mwagala kweno video don't miss a video bakakubye bomu ezisoose tekana kwasaamu kandeete ya Irani bahamagara ira yo kukibu Rugari irachumbye Rugari. Yes, eyo ye first attack ebadde first rocket attacks ebadde attack ya ezo rocket bombs zikakubye Kagame kano naye njagala tujjukire nti tetunaba tukyakawujja twagambye Kagame ayina okujja amajege gonna mu ggwanga lya Congo gonna ayina okugajjayo eyo first rocket attack ezimu kasoboddo ziwugulako kayina gundi kayina defense system okuva mu ggwanga lya Israeli kagirina naye tugenda gikuba essaawa yonna tugenda giteeka ku ttaka okitegeera yes ezimu ziyiseewo ne zikuba naye nga kayina ezimu naye mujjukire tekayina ssente ebyobugagga baabisibye tugenda kakuba tukawogoloze tukaleke nga kali ku ttaka kano Kagame kano naye we bakakubye gundi ezisoose ne zikwatayo ezikutte ekifo ekyo kyembalaze we zikutteyo kayise peace talks mujjukire kabadde kaganya okukola kinga kagamba Tshisekedi ayina kwogera na M23 Tshisekedi agamba ayina kwogera na Kagame M23 tugenda kusinkana mu meeting olunaku olwaliro mu ggwanga lya Tanzania Sadaka ne East African Community Tshisekedi yaganya okutula mu meeting nga mulimu wa East African Community be kwabukaba n'ababbi Sadaka eyina okubibeeramu okitegeera Sadaka eyina okubibeeramu then wetumala biru gye twagala okuteesa ako Kagame kujjayo majege mu ggwanga lya Congo wetumala wamala obajja tugenda kwata abahutu n'abatwa bonna bali mu ggwanga lya Congo bayingire Rwanda you know what next ebintu bitambulanga wetubibala so it was not a mistake mwe bannayuganda ogamba nti Shama mu government ya His Excellency Kyagulanyi gwe Minister of Foreign Affairs ndoza president wange kati ekifo nkisana siwe kiri president otalo bawita dollarization ntomeseza bannayuganda okumala emyaka egi nemba gambe ekinava mu yebiraka tugenda kuba mu 7 either physically or economically tugenda mukuba kutaka bannayuganda banagenda okujja nga basindika ekitinga kiwedde ndoza mulabi wetutuuse kati tuli ku main branch tujikumyeko omuliro kati gutandise okwaka then njagala munnayuganda wetegeke for the final battles we bam protest vote tujingire tujimukube walangirire ebyekisiru tusituke ono omusajja bamumenye kati emigundi nabagambe Somalia Amisom mission bagimujja mutekyali majega agenda kuleta bakomando kubakuba Rwanda bulijjo gyasubira okufuna support bagiyemo olunyata muve mu comedy gwalimu ne winyi dolo musimanyi Supreme Court yayogedde kino mbu simanyi ne muhoza aganye ebyo bya kisiru bali mu basiri waza mubakwata obwongo bwamwe mugabe muno kakati ono tagondera mateeka biki baba siri waza kubajja ku lutalo lutufu olugenda maaso kuba kimanyi senga mwegatta kuba nasi ku bantu bonna aba United ejo mu France wabadde olutalo Kasiggu balumbye abanyarwanda era majiga France genga batasiza okitegera nga ne embassy bagenda jjo kya mu France abakongo batabuse world over kati bana abasiru bakimanyi tino namwe munabyegattako omulyo gugenda kukwata kyofola batereddewo comedy nga begatta ne opposition fake opposition gyabadde balina kati batereddewo comedy wabwe nti simanyi muhozi aganye okurespectinga gundi y'amagye ya Winyidolo amagye gayogeddewe bati muhozi ayogera kino babakwata bwongo tebabagala kubalaga weakness yabwe nti banafuye main branch bagitamu omuntu naye nze nabagamba nze diversion sijja ziyingirira I'm sorry for that diversion ubanga joyagala nakugamba bane wange ku page teriwo njagala reality kubanga nabagamba buli kintu kyengenda okubasomesa mugenda kukirabako mu lifetime yammwe kakati olutalo luliwe nalangirirako lwe tuzenga twogera lwe tuzenga tusomako yesawa lubali ku face konge erumbi omuntu muna Uganda wetegeke okuzanya partiyo tusule na kyemaliro foreign policies nabagamba zigenda kuzanya tezigenda kulivasinga kuba buli kyetumukola tekidda mabega kati yo main branch twagala tujavuwaze nga tekyaleta wadde nechi 10 mu nsawo ya Museveni jukira yebadde main source ye n'omusolo gwa percent zona ziyatubba batandise okuzonoonera mu ggwanga lya Rwanda batandise okuzonoona
zigenda kusana wino Kongo egenda kumukuba emuteke kutako basi ekyo ayina okujjayo amajego basi ekyakwata abahutu bonna abali mu ggwanga lya Kongo badde Rwanda ate nabagambye Kagame takyagala kubasenga baddayo fire kakati mu bannayuganda oyo Museveni oyo abasobola oyo falo oyo then munagamba ministry yange tekoze then nga lwaki tolonda His Excellency Kyagulanyi mu 2026 n'okuuma akaluluko ne twekyanga ne tusula kizempa anafuye takyalina sente tazirina wabula batadde mu comedy liwe ne winye ddolo temubikkirizeyo bikasasiro ukitegera temubikkiriza mukwata amaaso nabagabagama mugaje mu system ya Museveni ekyo ekintu kye bali mukulwanya mulabanga mu ekibagasa naye nga alimba tekibagasa babobi yanga yabakwata n'abalemezayo bamachete tujja bajjayo tugenda kubajjayo and that day is very soon ukitegera very soon tugenda kujjayo abaana baffe so respect my people Kongo muwage katulinda meeting egenda kubeera olwaliro Friday mu ggwanga erya Tanzania Sadaka ne East African Community ngenda kubamba buli ebina bivudde mu meeting naye nga ffe tugenda mu meeting Kagame tukyamukuba yes tumukuba ne M23 ye bali omanyi bwefudde nti bwa advancing mu Kongo ne buno nabagambye buno bagenda kubukuba bujja kusikama jo kujja okuprotectinga Rwanda okitegera bwino okudde emabega protectinge Rwanda then eri egoma bukole kibuveeyo kati ye Kagame kyabadde akola badde deployinga mu Goma saaki ati otala focusinga wali ne Museveni nawe yakutte kyovola amanje gano bagawuddemu olukumi lwe yatutte olumu lwatutte mu ggwanga lya Kongo olulala lwa Rwanda kati nga kiki bakola bagala basibe Kisekedi ekikookolo mbu afocusinge wali egoma eno baberenga baleeta amaje ne supply begize naye Kisekedi kyakoze kye ekituufu alina kukuba Rwanda then bano balina okudda emabega bagenda okuprotectinga Kigali then Goma tujeddize once and for all nga bano bafala bawedde America is in the battle America yeri mu lutalo luno however ne South Africa inayo share teyagala kufirwa share yayo yensonga lwaki ne South Africa naye inokulaga nti ekolaki nti erwana nenda kugambye America yakutte mu kintu the battle is the dollarization bet against ensezi bili 1 Uganda 2 Congo kakati gwe muna Uganda nga lwaki nga manti abazungu tebagenda kuyamba konga bakikoze Rwanda wona situka omuzungu is there because Uganda ajetaga at all. Yes, Bana Uganda. Good morning, everyone. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Praise His name. Thank God for the gift of life. Assalamu alaikum. I love you all, my people. Thank you. God bless you, whatever you are. Uganda. Abasoga. Webale nnyo, webale dala. Congratulations, Abasoga. Webale nnyo, Abasoga. God bless Basoga. God bless you people. Walai. Bobby. The day you are in the share, the first thing you have to do for Basoga, you have to remove mujeko Basoga bona ono kulima ko ekaju ne fene bichi omwavu ya Basoga mujeko yonna tandika mulimu munene Basoga to be the first people to get, I don't know, Abasoga by now. Abasoga barambi mukama Katonda webale nnyo ku Basoga. Abasoga lina mutima mulungi. Mukama kwoko mukisa bona Abasoga webale nnyo webale dala. Thank you. Kan sese wafe mu Uganda, fere mu Uganda. Nagahaga. Orabo Nagahaga. Congratulations, brother. Mukama Manyi. People, they can sing, Nagahaga cannot win. By the grace of God, you will see that man will win. Oh, you people. Do you know the sing Yakatuna? Ibindu Yakatuna. Bakadama abakwano wange tukole milimo tukilinyinga to yarab tubonye wallahi kola pakalas goni passport bi wede ko gena renewinga okomio. You work like a NRM 40 years. Work like a NRM bakadama tukole like a NRM mkatebe tabayo.
Labasa wazina. Uganda tell me if they say Uganda no job, people abayimbe baliwa. Milimu sigade ko only 2 jobs in Uganda. Yakadama ni ya politics. If you are not a politician, there's no way you can go. Abayimi bona artist bona politician. Abasawo bagana bona politician. Aba pastor, aba ferne simba fer bona politician. Uganda sigale ko ya politician ne kadama. Oba osoma batu soma. Geno funye passport, ufulume wa vero. Geno funye ko card. Uberewa? Uganda. Hey, mkawagata. Anita Kopako. Bulumuta Kopako, Bulumuta. Everyone is looking. This one is already gone. Let me first go also. Let me also go. I swear upon the living God, Emilimu Yakadama, like they work for politicians. Ayano ko wow yagala ko fulmo wa bera ga haramubinyo onaga neda kan gen o mo baga kan gen to labe ko kumasang kan gen aya politician mubinyo politician is a dirty game politics is a dirty game bumuto ayin gide ko yagala ko labe ko wala twa anati alutwa sa wajiro labe ko line yalu Lava ko lairi ya lutwa. Lava lairi ya lave. Ana tia lutwa. Ulu mota ya kala kuba. Uganda. Kan kole milimu yange. Kan kole ko milimu yange ya kadama. Uganda. Sawa zino ofunye opposition. Tuva yo ku opposition yo. Ofunye opposition. Tula mo position yo wallahi ndaba abantu bazunga laba makindi bagoba nyeko Derek Honorable olaba mwaka 5 oli honorable tudayo ku bantu sabazi no de bagoba I'm also among those people they have been running about you me also Yeah, Uganda chichiga nothing. Utinga churi. Umbigi na churi lawa lu wadama. O yen passport bin kati. Lu weo wen ko bere chano. Kulo ko dawlo politician. Anga bu dokti we mo dokti bu da. We rum tiana pakke. Yen passport mara ko ri charo ngope wil bora yen passport bin lo parap. Kama dagone ali mia bo ngaro der kanjara nyaaj kama la ciò mangyo dwe motak ali mia million acel kali mia bitan gini te ko gumia ki dog gang no kamere pe dog no gino weja lwen pa Somalia ki Congo beja ti jam moñ ti to dong pere ba dano wew donyo way position nem ngom ko beja de teme Kampala nem ngom ti teme ko beja no ja politique anga ada ko bejar mi ko ga we mo rakye he kay ket ko ga we de to ngure mo no fot pe cha wa cha no mi lebuni geno pe o mi gina gen passport ba o ye passport kay char ngom pe wil pigi pe wil smartphone war me wa bin wala boy smartphone mo en o jone gum to te wa ba gum mo pe Uganda ba Kampala to gum chamba ini America tiare tangni ta bini Kampala wa inong en Kampala ni wa ini joining we wa bin kati ga ko bir tiare wa yatilim dongi lor en bin de nong yat wa ko en ka kana dong en bin kati mo fot pe ki lor ne yatilim dong pe ba en wolo tiana we mo ko donye we no nginye wi hu ki tiam o ker en tong wa ni wi cha ko no e kom sugar moy wa ti ko fu ko be cha chilim nu daw be poko chilim we poko ngo anga ye to kere ka po gwake o mak ye passport me gina bin katija a chuli lawa lu unu le luoni ona mo choro ne we ona mti wako
e winye gi yar yar ta giti wa we giti kwara dan te wa gati we ngora ko be chare e wer ko be mo ga chele ken ngwe fura chaka like ko fura chaka to mo ga ba birno geno pe ko be chane MPs ki nga go birno le gwe ne gi bere gi mo pale chi gi pare chi ngene yang ka me ngelo tianga dan be mo ga chen mo ga nyono joro re wen yen passeport bin ga tijo migina kilo migina o wek tango ci ngudi yo o bin ga ti sigana ko bayo ko mulimu yange kan fe yo mo mulimu yakadama ate sirunya yange sina contract je sina contract kama webale nyo sina contract buno mwaka izagenda waka koma waka koma ho kan gena kulia komao la waka abana wange ya kulia na ya abana komao teri milimu wafe esi nunji Uganda nunji ate sente hey sente sawa zino bulumuta yagala ko pera ko MP LC mayor ebintu yalo twa switch Uganda wafe motherland Uganda nyuma tuwatinga Bobi vote Bobi Wine for the new generation mugobe ko abazeyi ono batula mu office abavayo mu office abana babonya basa wazina abana bona politician artist bona politician bagobe ko ono abazeyi abakulu balide sene simala ate abazeyi Uganda taina kisa mugobe to voting up Bobi Wine. We vote Bobi Wine. Right now we know only Bobi Wine. The rest even if 6 months like a Tito Lotwa, the way we say when it chase Tito Lotwa 6 months, we put Bobi Wine also, we see. Bandanga to voting at Chagulani Center.